Olunaku olwaleero wabaddewo omuntu agambibwa okuba nti nno yeekubye essasi mu bitundu bya Buganda Road Nakasero 3 Parish wano mu Kampala Central. Embeera eno tugitegeddeko ku ssaawa nga 3 era nga poliisi ewandege etandise okunoonyereza ku nsonga eno nga omugenzi yategerekese nti Atwire Rogers era ng'akola ne SGA Security Company. Atwire Rogers ono agambibwa okuba nti yakakola ku kifo ekyo ekizimbe kyabadde akuuma okumala ennaku 2 era nga wetutuukidde awabadde embeera eno tukitegedde nti omulambo gwe gwazuuliddwa omwami gwe bayita Okuda David ono abadde asikaali azze okuba nti naamuddira mu bigere okukuuma obudde obw'emisana. Era nga David ategeeza nti yawulidde omuntu akookinga emmundu era ye yabadde amanyi omuntu ali mu kukola normal safety precautions okulaba nti n'emmundu teri ya bulabe eri agikozesa. Poliisi olwabadde okutuuka wabadde embeera eno era twakizudde nti omugenzi yabadde mu kitaba kya musaayi ng'era essasi ligambibwa okuba nti neryafulumya emmundu ye lyatandikidde mu bulago nerifuluma paka mu mutwe nga era tukitegedde abadde alina gwakola naye gwe bayita Namumanya Mary. Tutegeezezzaako bakama be ku nsonga eno era ng'okunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naye mu mbeera eyo tulina abantu 6 be tufunye okutuyambako mu kunoonyereza ko tuli mu kukola ng'era essaawa zino bakuumibwa Wandegeya ku poliisi. Tujja bba tufulumya alipoota ku nsonga eno era nga tujja bba tubategeeza we tutuuse mu kunoonyereza mu maaso awo. Tukuusa okusaasira kwaffe eri famire n'ab'emikwano ba Atwire Rogers mu kaseera kano akazibu ke balimu. So you cannot know that that person takes existence.